abakadde gataka bali ku the updates online page. Tumaze okubeera nga tujja mu constituency yaffe eyakawempe North era nga abawagizi baffe bamaze okubeera nga beeyiwa ku makubo. Abawagizi baffe bamaze okubeera nga beeyiwa ku makubo mu mbeera emu oba mu mbeera endala, ng'era honorable waffe Segirinya Muhammad naye amaze okubeera nga afuna kadi olunaku olwaleero. So kyasanyu nnyo nti kadi ya NUP tumaze okubeera nga tugifuna era tugenda kubeera nga tukiikirira abantu baffe abakawempe North nga tukozesa kadi yaffe eya National Unity Platform, ng'era simbo yaffe egenda kubeera umbrella. So olunaku olwaleero tumaze okubeera nga tutuuka, bwe mulaba abawagizi baffe bamaze okubeera nga batuuka. Abawagizi baffe abakawempe North bamaze okubeera nga batuuka. Essanyu lye mulaba awo be bawagizi baffe abakawempe North. Congratulations to National Unity Platform, congratulations to Segirinya Muhammad. Embeera bwetyo bweri baganda bange, bw'otuuka mu kibuga Kampala emboozi olyoza abantu 2 3 4 anti Segirinya Muhammad, Bashiri Mbaziira, Kawalya Abubeka n'abalala bangi nnyo bonna abasobodde okubeera nga bewangulira kadi ya National Unity Platform. Tukyali wano tuli mu Kawempe North. Tuli mu Kawempe North, tuli mu constituency yaffe mwe tugenda okubeera nga tukiikirira abantu baffe, ng'era olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukyazibwa wali ku Masengeje. Tugenda kubeera nga tukyazibwa wali ku embeera bwetyo bweri baganda bange bali ku the updates online page. Embeera bwetyo bweri wano Kawempe yamambuka Kawempe North kimaze okubeera nga kikwata. Abawagizi baffe abakawempe North bamaze okubeera nga batuuka, ate ng'era tugenda kubeera nga streaminga live ne NBS wali Amasengeje. Tugenda kubeera nga streaminga live ne NBS Amasengeje akawungezi k'olunaku olwaleero, ng'era Segirinya Muhammad agenda kuba live mu studio za NBS Amasengeje olunaku. Tugenda kukozesa kaadi eno ate tuwangule constituency eno. Kyempulidde bannange abamu abadde bavuganya batandise okudduka bagandika nolwekyo ago ge bayita amaanyi g'abantu gakoze paka ekibido kikigusa pasala kimala. So embeera bwetyo bweri tuli wano Kawempe ey'omumambuka, tuli mu constituency yaffe olunaku olwaleero, ng'era twaze okubeera nga twongera okubuuza NBS Amasengeje emaze okubeera nga etuuka. NBS emaze okubeera nga etuuka.
NBS Amasengeje emaze okubeera nga etuuka era akadde konna konna tugenda kubeera nga streaminga live okuva ali mu studio za NBS Amasengeje bawo bamaze okubeera nga batuuka aba NBS era nga obudde bwonna tugenda kubeera nga streaminga live. Mwebale nnyo okwekumira ku the updates online page, mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okuwagira the updates online page team, mwebale nnyo okusponsoringa Segirinya Muhammad, mwebale nnyo okusponsoringa charities zaffe zonna ze tubadde tukola. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale nnyo bannayuganda mwenna nga sosoddeemu bawaawa both international and locally, mwebale nnyo kwagala Muhammad Segirinya. Of course kaadi yaffe egenda kuba nga etuweesa ekitiibwa kituufu bye tubadde tukola, ensi ebadde ebiraba era ebadde esiima. So ekyo kikulu nnyo, kikulu ddala, era ensonga lwaki olaba nti obudde buno omuntu yenna, buli muntu yenna waali musanyufu, buli muntu yenna waali omulaba nga akyamuse bulungi nnyo olw'ensonga nti omuntu omutuufu anti yaweereddwa kaadi, kubanga mu bonna abasajja bakirana Segirinya Muhammad olwaleero yasobodde okukira ku banne, bonna babadde bulungi naye yabadde akira ku banne. So abasajja bwe babazeemu empapula ne bazitowa ne bakola batya ne batereza ne bakola batya, bagenza okulaba nga Segirinya Muhammad ye musajja yekka abadde akira ku banne. Si nti bali badde si balungi, bonna babadde balungi, abadde mu race kubanga babadde ba NUP, naye ono yabadde akira ku banne. Njagala kwebaza National Unity Platform Secretariat, njagala kubebaza aba National Unity Platform Secretariat, mwebale nnyo, mwebalire ddala okukkiririza mu maanyi g'abantu, mwebale nnyo abantu baffe ba People Power, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kongs Segirinya Muhammad, Kongs Segirinya Muhammad fans page, Kongs to everyone there, Bada Queens bwenna Kongs. Obuwanguzi tulaba nti bwaffe abantu basanyufu nnyo, abantu basanyufu nnyo, basanyufu ddala, ng'era olunaku olw'enkya tugenda kera mu constituency yaffe eya Kawempe North, twongere okubeera nga tuyisa ebikujjuko n'okwongera okubeera nga abantu twongera okubeera nga tubabuulira ensonga semasonga eya Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omukulembeze w'eggwanga. Tugenda kubeera nga twongera okutereeza ensonga eno. Nze Sweet Apple wadde updates mabega ga kamera era nga ngezaako okubeera nga tusambyako, ngezaako okubeera nga tutambuza ensonga zonna nga tuzitematemamu, twongere okubeera nga tubunyisa enjiri yaffe ya People Power. Of course village to village mobilization tugenda kugizikiza, tugenda kusigala nga tukuba door to door charity okuyamba abantu, tugenda kusigala nga tutambulira wamu. Newankubadde nti tubadde naku zino emirimu gigenda gyesalasala olw'okuba nti tubadde bize nnyo, tubadde mu vetting, bakansala baffe badde bakavetinga, tubadde mu mbeera enzibu ennyo, embeera ey'okugezesebwa, but finally Katonda ali ku ludda lwaffe. Mwebale nnyo, mwebaddala mwenna Bada Queens, mubadde nga mujja mugamba Sweet Apple tukole tutya, naye nga enduulu nyingi nnyo wano mu Kawempe North, enduulu nyingi nnyo ddala, era bw'otuuka wano kikulagirawo nti omuntu w'abantu, bwe kituuka wano kikulagirawo ddala nti omuntu w'abantu yo nyini aweereddwa omutuufu ddala. Cheers on live with the updates online page. Where will you tell Muganda? Sasa yole ya amani. Abade mwaka waffe kadi. Ya nubu. Era sasa yole nina. Erigambika. Ate gwe gwenyere gwani. Fuira kagalo. Nga Segirinya. Tuli kuki. Kama abade mulungi.
ategwe gwani ekyagala nze ndi musanyufu nnyo memba waffe okumuwa kadi ya NUP era ndi musanyufu nnyo essanyu lino lyonna lyenina lya Mwoki wa Gonja ategwe so abantu bongedde okulaga essanyu abantu tulina soke mbuze ku mukadde mama wange oli otya oli bulungi Segirinya Muhammad omumanyi ye muntu waffe akabonero ambuleera ategwe alali Oli live. Chechiriwo. Ategwe. Manyi g'abantu. Ategwe. Oli live. Kwenye kadi eno yaligenda mu kirango ky'abana maji wemuli sebo Ugambye twagala tufuuleka ukyebanda ono Mekka Segirinya MOP olawambadde masalako nga kati ku kantu kali akatono tukyagenda mu maaso abali live ku the updates abali live ku Masengeje mwenna boy wange essanyu lyempulira tukyagenda mu maaso abantu bongedde okulaga essanyu omukulembeze waabwe ow'Ekawempe North Road Councillor ate ng'agenda kubeera nga yeesimbawo ng'omubaka wa Parliament ku tiketi eya Umbrella mukwano gwange atuwuliriza mwebale nnyo ddala amaanyi g'abantu gatandise okubeera nga galaga wano mu Kawempe North. Yes. So embeera bwetyo bweri tugenda kubeera live ku Masengeje basebo ne bannyabo
tugenda kubeera live bamaze okubeera nga bateekawo ebyuma byabwe ebya NBS Amasengeje abalala muyinza ogendako NBS Amasengeje ne tulabirako ate abalala tuyinza okulabirako wano wennyini tuyinza okulabirako wano ku the updates online page naye nga abantu b'Ekawempe bongedde okufulaga omukwano abantu b'Ekawempe bongedde okubeera nga batwagala era bw'oba olaba embeera bwetyo bweri mukwano gwange Segirinya ayongedde okulumya abantu be Makindye alumiza abeerubaga kubanga ab'Ekawempe batulaze nti ekintu bakirimu nnyo Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando this is too much love this is unconditionally yes love mpitirivu nnyo yes waliwo abagambye nti mwandyagadde okugula ennyumba so embeera bwetyo bweri
embeera yeyo abali ku the updates online page tumaze okubeera nga tutandika bugende straight awo ku masengeje tugenda kubeera nga streaminga live wano mu constituency yaffe ya Kawempe North era nga abantu bongedde okutulaga omukwano abantu bongedde okutulaga nti bayimiridde naffe era 2021 bagenda kubeera nga bali wamu naffe so buli kimu kyonna kimaze okubeera nga kitandika era buli kimu kyonna tulindiridde bulindirizi wano abakola ku byuma bikalimagezi basobole okubeera nga bongera okutereeza naye nga for sure bw'oba otunulidde abantu abatwetolodde wano bonna bagamba nti Segirinya ewaffe kyongera okutuzaamu essuubi ne tumanya nti gye tulaga ekkubo jere gye tulaga ekkubo ddamu era kino kiba kyongera okutuwa essuubi ddene nnyo nti ssaawa yonna yonna tubagenda kubeera nga tulinze bulinzi kule. Aliwa atakupe malala gwe nawe tabia kulimalilizo Emu picha ekyalo kyogenda ofuga tofaayo. Beba batuze bano beba kuno beba tukuuma. Era bawa ku sente abapya. Chairman alesa abapya batayanjudde mu bakulu kati alina okubalabisa. Nenga tukyagenda mu maaso. Batano ku kido. Ku kirembe na mujijjewo. Kuteteya ali agamba. Utugenda kukakanya bunyajja. Bakiri amajago kutaka. Agogeko kutaka. Wavayo checho. Abayaye nawe. Nenga tukyagenda mu maaso. Tukyagenda mu maaso. Embeera bwetyo bweri tumaze okubeera nga tutandika